Mbalamusiza ku banyamani basebo balangira n'abambeje basava ne banava kansu pali bulungi mujibira ku dimutusa kenga olunaku lwa kusatu n'okuzoma ziri 12 mwezi ogw'ekumi mwaka 2022 kyekinde sembo information nga ntandikirawo obutereevu kuba kati katandise kavudde ku kwanjula eri mbadde nkyali mu kwanjula kati katandise nga bwenze mbagamba nti Uganda abasajja bajeguza nga temumanyi mukyali mutulo naye kansubire nti ebiwo bimunakubanga ensi bamaze gitwala bijja kuba byenkanankana naffe tubadde tubagambe ebbanga lyonna bwe tujja ku social media kuno ne twogera bambalowooza nti tetulina byakukola era emitwe gyaffe tegikola bulungi naye bimala batuukako ne mulyoka mutegeera nti ensi nga bweresi bwere we twogerera essaawa zino ensi ekutte mu mbinabina ebintu bya bbeeyi ebyokulya bifuuse byakulya nga kati n'ayagala kiro yakawunga oba tolina 13 tosobola gigula ekonomi efuuse ekonomi ng'emisinde egy'edduka gikirako ejja fuso oba yifa ng'etwala abasirikale mu ddwaniro nga we twogerera kati nabagamba dda nti ensi n'abasajja baajeeguza era baagigabana waliwo ekitundu waliwo eggwanga eriri mu Uganda libayita ery'abakiga abali embiseemu bangi nnyo nti bakiga naye nga njala bategeeza nti mu lutalo olwaliyo tayoseti bahulu tabasira mutano wakati enseera tamizizede esanga bisibe nanyini toilet lwalimu abavugirizi b'ensimbi bangi nnyo ngera muno mwe mwali abeeyita bakiga naye nga ate basajja banyarwanda abavugirira olutalo luno nga mwe muli Amama Mbabazi n'abantu abalala era bulijjo mbagamba nti mwegendereze nnyo omusajja ono eyeetunuza ng'omutamazi wa Amama Mbabazi kumbe musajja mafiya mukulu mu ggwanga era ng'ensi mumanyi Oleye fulani bali kumbali nyine Museveni nga ate omusajja ono ate nga yemu kubawagira Museveni era yemu ku bantu abalina emikono jassibwako ku bintu bya Museveni byonna Amama Mbabazi ono ananjukira ku mivuyo ettaka ly'ettemangalo ne NSSF kubba ensimbi zonna zimalamu njala bagamba ekyama kiri nti speedi nga bwedduka n'ekonomi bwegwa Yoseri yagaana okulonda gwe tuyita Governor wa Bank of Uganda nga akimanyi bulungi nnyo nti bagenda kuvuga economy nga bagivugira mu side mirror tebaagala kutunula muki mu drivers mirror nga bavugira mu side mirror njala tegeeza Uganda nti mulooza nti Bank of Uganda wagu Uganda tayina a governor Uganda ina governor naye nga tebajja mu bagamba ate nga tajja kujja mu office okujjawo nga zeeko olw'olumu njala tegeeza bana Uganda nti Amama Mbabazi ye governor wa Uganda in the disguise nga mwe temumanyi kubanga bano bakola endagaano Museveni ngeri gye twafandinga olutalo ffe tujja kubeera mu ekonomi era nga tuddukanya nsimbi oba mbimu ku bitabo by'eggwanga tajja kulonda oba bw'anaaba amulonze ayinza omune nga twogedde kati okuva oli bwe yafa tumusimbe mutebire Amama Mbabazi yabadde afuga ekonomi ya Uganda era nga ye gavana wadde mu office temujja mulabayo yawa ebiragiro yasayininga empapula eyawa obukodyo bwonna obugenda mu maaso ekyo nga maze okibagamba njala tegeeza bannayuganda mwenna abali mu diaspora n'abali eka nsokera kubali mu diaspora bw'oba oli mu diaspora nga waleko osinze ettaka lyo ku looni ofune visa ogende mu diaspora serving looni yo ng'obudde bukyali bw'oba wajja okkuba ekyeyo nga waleka weewoze ssente ku bamanerenda terozeeyo ssente z'abasajja ng'obudde bukyali abalina ddukanya bizinensi mu ggwanga nga mwewola ensimbi muteremuzeeyo ssente z'abasajja ng'obudde bukyali akakodyo kaakano buli basajja bano boogera ekigambo njagala mukiwulirize nnyo era mukiwa amatu ekigenda okumala eggobe mu kibya ye muntu ayitibwa munnayuganda nakabala naye ng'ate muganda nga togenda kusigaza nnyumba togenda sigaza ttaka togenda kusobola kusomesa baana bo ojja ttuuka nga n'ekiguli amagala eddiba tosobola kifuna banka zonna ziggalwa ziggadde n'ekigendera nti mubaddemu abantu abayowola ebyapa babiri bitwalibwa na buli kimu nekigenda mu banka kati Bank of Uganda wiiki eno kennyini yagambye nti twongeza interest rate ku loan ekivunulwa nti Bank of Uganda ensimbi zonna kwe bagenda okugyewolirako yazongeza kati eri ku bitundu 10 ku buli 10 ku buli 10 kyolina okuzza mu Bank of Uganda olina okutwalamu interest ya siringisi 10 twali tulibusa banka zino ez'obusuubuzi tuta commercial banks nazo ne ziteeka ebiwandiiko namuteeka ku mitimbagana gyabwe ejja website ku Facebook wepo ne ku wankaaki wa banka ezo ng'oyingira nga bakugamba n'okutandika ennaku z'omwezi 9 oba ennaku z'omwezi 10 nti banka zino okusinziira ku kiragiro Bank of Uganda kyeyawadde ensimbi zonna ezeewolebwa oba nkadde oba mpya tuzongezaamu ebisale okuva ku bibadde bimanyiddwa okutuuka ku bisale 19 oba 25 ku buli 10 banka ez'obusuubuzi kati zikyajinga okuva ku bitundu 19 oba 25 ku buli 10 ekivunulwa nti
kino bakikoze nga bakitadde jeno njagala munnamateeka yenna oba banka manager yenna muveeyo munnonyole bannayuganda batasobola kumanya nsonga zino. Kawaayiro kimu mwasinzidde Bank of Uganda okumala okulinnyisa nti tutte ku 10%. Mwe ne muve ne muyisa ekiragiro ekigamba nti mwongedde bitundu 19 ku buli 100 oba bitundu 25 ku buli 100 ku looni empya n'enkadde. Wano wali okulina okukombeso wano wenjagala okunyonyola bannayuganda abatasobola bintu bino binyonyola bulungi. Bwe mba nagenda mu Centenary Bank ne newola obukadde 10 ne bawumpa nga newoledde ku bitundu 13 ku buli 100 nga ze nina okuzzaayo interest nga newola lole obukadde 10 naye nga buli 100 balina okuddizaamu ebitundu 13 ne mumpa obukadde bwammwe era nga mbadde nsavinga looni ensasula ssente ezo. Kati Bank of Uganda bwerinnyisa interest rate nga nze nafuna dda looni nga nawandiika endagaano yange naawe nti ompa obukadde 10 naye ngenda kuddizaako ebitundu 13 ku buli 100. Gwe banka nojja oŋŋamba nti okutandika ennaku z'omwezi 10 buli omu yeewola looni enkadde n'empya mugenda kuba musasula ebitundu 14 ku buli 100 oba ebitundu 25 ku buli 100. Ng'ate nina endagaano yange enkadde munyonyola okujja nga mulina olukwesukwesi lwemwagala okubbira mu bannayuganda n'obbavu tosobola kuŋŋamba nti the agreement which I had with the bank that I'm supposed to return 13%. When the Bank of Uganda this week informed the public that they have raised their interest rate to 10%, and then the commercial bank informed the public or its customers that from 10th we are going to raise the interest rate or lending rate from the normal one to 25% or 19%. But remember, I have an old agreement with the loan which was given by the bank that I was supposed to take back 13%. Now that I'm supposed to pay 19 or 25, how come? Chija chitya. Nina endagaano gye nakola nammwe nga nokuza ebitundu 10. Kino nkiwa example. Kati gongamba otya nti banka lwe yalinyisiza Bank of Uganda nange ow'endagaano enkadde w'ebbanja enkadde kinkwatako. Wano mugenda okubbira ebintu bye abantu mbaavuwazi bagwe eddalu. Kati gwe muganda angaddukanya business naawe yawola ssente mu bamanerenda. Kati manerenda yatandayogera rate gyagenda kujjira kujjukira batwala almost 20% oba 50%. Before nga tonnakola kintu kyonna nga toyagala fiirwa kintu kyo nkusaba okwata ssente olina woozewola ogenda osasula looni eyo ogizeeko obudde bukyali. Otherwise nga ndaba gisimufundize mugenda tandika okuwulira emiranga woowe abantu bagudde eddalu nga batutta amataka gaabwe. Kino bakikoze nti njagala institution zino ne balooya abasoma economics mujje musomese bannayuganda kawaayiro ki banka mwe zasinzidde okugamba nti n'abantu abalina looni enkadde bateekeddwa okusavinga interest rate eyalinyisiddwa. Kijja kitya? Kankiise mu bwangu kinyonyola bannayuganda bennyonnyola bulijjo. Ngenze nguze emmotoka baga emotoka kije mmanyi nguze kawundo alia nguze alia ya mwaka gwa 12 nguze alia ya mwaka gwa 12 njisasudde sente zange oba kale nsasuddeko ekitundu ne baleta alia modo 23 gwe n'oŋŋamba nti sente ze nagula alia eri ya 2 era ze sente zebuze nyosasula mu alia eya 2 goloza mba ntegera bulungi oba gwe bajinguza obotegera bulungi kiba enjawulo eriddawo. Kyenjagala banne banks mujje mutegeeze bannayuganda bino mwabikoze ekisoko bannayuganda tebamanyi luzungu abasinga obungi. Kati fe basobola okunyonyola oluzungu tulutegeera kyenjagadde ntegeeze bannayuganda kyekindeeta wano. Tosobola kumpa looni nga mmaze negisavinga emyezi 6 sente kwolebwa Bank of Uganda nezikyusa. Kati nanga alina looni enkadde n'oŋŋamba ngenda sasula ebitundu banka zibyalinyisiza tekisoboka. Okujja nga mulina akawaayiro ke mwaki abantu ke batategeera. Kati ngenda tegeeza bannayuganda mwenna muzze ssente z'abasajja nga obudde bukyali bwe mutazizzaayo mugenda tunda ebizimbe byammwe na buli kimu kigenda kuggalwawo era bagenda bavuwaza nga mulaba kuba ekintu akirimu muyita Amama Mbabazi. Bank of Uganda Museveni yagirimu ne famire ye. Zino commercial banks zonna baziwamba ne sente nayo mwali mwesiga ne bagitwala dda tekyali ya charge wadde mulaba ku Centenary Bank muli mbanyampi beerere
ekiri ku mobile money ate kisa kinegula video nazitaddeyo zembaga kujasiriza mu mobile money muganya okulya mu banka ne bagamba jesere muganya okulya kana kino ekyalo nekibanyonyodde bulungi kibategeezezza nti nalina looni enkadde kijja kwetaagisa okusasula interest rate gye baalinyisizza nti olya ku bitundu 13 kati yagenze ku bitundu 25 ku buli 10 nawe olina okusasula sente ezo naye weewuunye endagaano gye wakola mu kusooka yali esoma kirala waki bakugambye nti olina okusasula sente ziyempi eziriwo gula amaaso tugende bana basajja babbi okujja nga bazire bakibanyonyola ne mukitegeera bulungi ne bata bakinyonyodde kitegeeza mugenda kusigana nga mubba abantu okubaavuwaza omanyi mwebuzaabuza nga abafuka banaaba ekintu kiri nti endagaano enkadde yonna tekyusibwa esigala ndagaano nkadde lwaki mumukyusa endagaano enkadde mugiteeka ku ndagaano empya nga ne mu bibuliya tulina ekitabo ekikadde ne tuba tulina endagaano enkadde ya bayibuli n'endagaano empya ya bayibuli kati mumudidde endagaano enkadde naye ne mugiteekako endagaano empya kati byonna tuteekamu akatogo tubeere omuno ekyo kikyamu nnyo so nno kyembagambye buli omu yeebereremu ku nsonga za ssente kuba kigenze ku banka yonna